Ampuliriza omulungi nkwaniriza nate mu lugero lwaffe lwa Tokiiya ngonge ento. Tutuuse mu ssuula eya 11 eno nno ng'eyitibwa zy . Ng'amaze okumyumyula engugu, Tokiiya ne nnyina omuto beeteeka mu ddene ne boolekera eri ewa kitatta. Okuva ku bulungi bwansi okutuuka ewa kitaye wa Tokiiya waaliwo akagendo, ate obukubo bwali bwa mawunjuwunju. Ekyalo kitatta kwe yabeeranga kyayitibwanga Atamuzadde ng'erinnya ly'omwami waakyo bwe lyali. Baatindigga olugendo olwo nga Tokiiya ebirowoozo bimuli wala. Yagiranga n'alowooza ku ngeri nnyina gye yamulekawo nga talina nakaamugambye, n'awulira ng'aggweerera. Bwe yalowoozanga ku ngeri nnyina omuto gye yali agenda okumuleka gy'atamanyi, musajja atwa amaziga ne gamuyitamu. Bwe baatuuka awaka, kitatta tebaamusangawo, yali mu mmwanyize ng'alonderera. Oluvannyuma ng'azze, mulamu we n'amukwasa omwana we, mukazi wattu yasiibula mangu atere yeeyuna obudde. Olwasiibula ati ko Tokiiya nti togenda nange ne ŋŋenda. Yamuvumbagira nga bw'amwegayirira nti maama gwe nsigazzaawo wekka ate naawe ondeseewo. Maama bambi tondekaawo nzekka. Nnyina nga naye gamuyitamu yagamba omwana wa mukulu we nti Tokiiya mukwano, tetulina kyakukola. Baaba yatumala ekyejo. Guma mukwano, yakukomangawo nkulabeko. Omulenzi yeegumyagumya naye nga byaguma tebiriiyo. Muka kitaawe yayitibwanga Kasobeza bwe yalaba ng'omwana alaajana atyo yafuula obugere nti abange ate ono agaala emimwa ng'ayita Ana abadde ki? Ffe tutukungula ate jja nnyini ng'ogw'enkuggu oguliira mu ggana. Otuyita nsolo nti tugenda kukulya. Mbeera ggwe nzireyo gye nvudde. Ndaba nno yeeteeka awalaba ng'akabeere ka Adamu. Bba yamuddamu nti owange tolaba ng'omwana muto ate ng'akyakungubagira nnyina. Ko omukyala nti wulira bwamwanaza nno, ye maama toomutukube, olowooza ffe tetwalina bazadde? Bba teyamuddamu. Ekiro ekyo omulenzi teyakomba ku mpeke ya tulo olw'enkukunyi n'ebiku ebyali bimuyonka obutaaba ng'ow'emmindi. Musajja wo yali talumwanga ku biwuka bingi bityo kubanga nnyina yali muyonjo muyitirivu. We bwakeerera nga yenna yeerimye ennyimpi n'empanvu. Bwe yava mu kitanda kya kkomerera mbw'ali nnyo wansi katono afa obulumi kubanga emmese zaali zimukoze ekigenyi. Anti eggulo limu tewaali muzira kisaamujjukiza kunaaba nga Keeti bwe yakolanga. K'emmese nti anti akawunyaawunya ke katwala ettooke nga zimuluma obugere. Ennaku ezaddirira Tokiiya eby'emmere y'ekyenkya yabifuuyira ddala mu ŋŋombe. Bwe yafunanga omukisa muka kitaawe n'amusimba ekiwayi kya muwogo nga yeesunako. Omulenzi bwe yabanga azzizza akasangosango nga nno munnange aviiramu awo nga Namakula ababula olugave. Nnyina Kasobeza yali mugumba naye ng'awaka alinawo abaana ba mwannyina. Abaana abo nno bwe beegattanga ne ssengaabwe nga Tokiiya anaaliira ku nsiko. Abaana bwe bataamukijjanyanga, ssengaabwe nga yamuwolobola. Omanyi Kasobeza ono yali tavuma n'ovuma. Olumu yategeeza Tokiiya nti nnyina yali tasera ng'alina kyanoonya, mbu era yali mulogo w'olulango. Weewaawo bagamba nti tebyasa mutwe, naye Tokiiya ebigambo eby'engeri eno byamuyungulanga amaziga. Bwe yagezangako okuwolereza nnyina, Kasobeza yamubakira mangu nti gwe sserwajja okwota tondaba mu kamwa. Oluusi bwe yasirikanga obusirisi nga muka kitaawe ono agamba nti kati mukulu oli mu kunvumira mu matama. Abaamutuuma erinnya Kasobeza baamulaba kubanga yasobeza omwana wa bba. Omukazi ono yakola Tokiiya ebintu ebiruma bingi naye ekintu ky'ataakola kwe kumukoonako n'omuggo. Oba mu kino yali akola byakeezaala kubanga Kasobeza yakubanga baana ba mwannyina bokka. Kino kyawa Tokiiya obuweerero. Ebiseera ebisinga baagendanga mu nnimiro okulima
Okutuuka nno mu nnimiro eno waaliwo emitala egiwerako, n'olw'ensonga eyo amaaso baaganaabanga ku musulo batere beeyuna obudde. Nga batuuseeyo baakwatiranga ddala akasimo era oluusi ekyemisana nga bakiriirayo. Okudda eka nga bamaze okulima baddanga beetisse entwala y'ebintu, omwabanga amatooke n'emmere endala, enku ne kalondo omulala. Gwe wamma n'osaasira kali bunafu wa Ttiina eyali amanyidde obwangalo obunani. Omukyala omu muliraanwa yalaba omwana Tokiiya akola obutassa mukka ate ng'oluusi bamumma emmere, kwe kumuyitanga n'amuwa ku lumonde avuunyuuleko. Kino yakikolanga mu bubba kubanga kasobezi oyo bwe yakugguliranga akamwa ng'onoonya w'oyita ne wakubula. Omulenzi lwakumuliisa kakanja atyo emisomo gye teyagissa ku bbali era yagikwasiza ddala ebiri ng'alya lumonde ow'ebikuta. Kyokka bwe yavanga ku ssomero n'amala okulya emmere bwe yabangawo, olwo ng'abaka nkumbi kubanga ku makya yagendanga talimye. Olw'okukabassananga atyo we yagwiriranga ku kkomerera we nga takyali mu luyingo. Kale nno emirundi egisinga musajja wattu yeebakanga tanaabye, kenvunza nti katukulume tukutuuke ne ku bukongovvule. Ennungu enkaliriza ekisa taba kitaawe kumuteeka kaamulali na mu nnyango mu bigere nga bamaze okumutundulanga envunza, teyandiyize kwetundulanga nvunza na kwesiiga bigagi ebyamuwonya. Ennaku yo yagiraba naye nga mwana mulenzi amagezi g'alina awandiika ne ku mazzi. Teyalwa n'atuula ebigezo ebimaliriza ekibiina ekyomusanvu era bagenda okumala okubigolola ng'abikubidde waggulu. Omulenzi bwe yagenda ku ssomero okuggyayo obubonero bwe yadde asambira nnyuma nga jjanzi, anti essanyu lye yalina lyali lya mwoki wa gonja. Nnyina Kasobeza bwe yalaba mutabani we ng'abugaanya essanyu eringi lityo, yamuwa amagezi nti aleme kweraga atyo ng'akabeere ka Adamu, mbu kubanga gaali gakyali mabaga. Kitatta ye yasanyuka nnyo era omulenzi n'amuwasa eggwanga y'enkoko. Naye olw'obufunampola abakulu baasalawo batwale Tokiiya mu kasomero ak'obwannannyini akaali kaakatandikibwa mu abaakwajjiza emisomo gya siniya kubanga amasomero agaali amagundiivu ebisale byayo byali bya buwanana. Akasomero kano kaali kumpi n'obuduuka era nga kalina n'ekisulo eky'abalenzi n'eky'abawala, wabula Tokiiya yasomanga ava waka anti ng'ez'ekisulo tazirabako. Essuula yaffe ey'ekkumi awo we tugikomezza, tusinkane nate mu ssuula ey'ekkumi. Mwebale kuwuliriza.